Oli ku Bukedde TV 1 nze teacher Kawuki. Program tuli mu kibozibozi onako lwalero tuli mu Nyendo ku kkubo eridda gye bayita Evira Maria. Ayagala ogende Bukalasa, ayagala ogende eri ku kigo ky'abamisani. Ku kigo ky'abasista e Bukalasa ekkubo lino lyokwata. Ayagala ogende Bwanda ekkubo lino lyokwata. Bobove e Kampala liri ku mukono ogwa right ng'otuuse mu Nyendo makati. Onako lwalero mu programu yaffe y'ekibozibozi onyagala tubenga tutwalira ku street zino tugenda kubanga tunyumizaako mpola mpola. Bangi twagala okwezimba mu Uganda oba mu nsi. Ofunye omukyala mama w'omukyala oba nazaalawo ayina emizigo gye oba ennyumba z'abapangisa. Omukyala agamba nti mwami tugende ku nnyumba za maama nga bwe twezimba. Abamu bagamba nti nze mbeera ntya wa nazaala wange baba bampasizza. Abalala bagamba ngendayo ne neezimba. Byonna mu kibozibozi emboozi eyo njagala tubenga tuyitaayitamu abantu tufune ku ndowooza yaabwe gw'osobola okubeera ewa nazaalawo nga gy'osula nga bwe weezimba oba tosobola ogenda n'otobanga ggwe ne mukyalawo byonna mu kibozibozi. Baganda bange mugyebaleko emirimu gigenda gitya. Njagala ntandikire ku ono bwe nti tusobole okunyumyamu. Gyebaleko taata. Bakuyitaani ggwe? Nze Lwanga Emmanuel. Lwanga Emmanuel. Nze bampita teacher bakuyitaani taata? Bikyamze Vincent. Vincent. Yes sir. Neyanza sebo neyanze. Bakuyitaani Sentongo God. Sentongo Godfrey neyanza ate Nsamba Peter. Samba Patrick. Kati olwaleero njagala kumanya fefe na tuli basajja. Lero kedde ofunye girlfriend be disciplined young guy. Ofunye girlfriend ba mukyalawo. Agambe nti sebo mwami wange taata ne maama bayina ennyumba zaabwe. Eri ku lw'ekitovu. Tugenda tusule eyo ku nyumba zaffe. Naye nga ne maama nnyini wasulya ddala awo just around. Ndaga nti owaayi emizigo gy'abapangisa egyo mwana lwaki obonaabona mu muzigo jangu osula no ku bwereere nga bwe mwezimba n'ebbaawo muganda wange. Ogendayo togendayo? Sigendayo. Ng'ennyumba ya bwereere? Sigendayo wadde ya bwereere. Bino ebya ssente obimanyi muganda wange. Wadde zaatuuka nisisobola kgendayo. Kulakula ne begenda kuba yammwe mwembi. Lwaki togendayo? Sisobola kgendayo kubako kubuko kiba kiyisiza ddala bubi. Kubuko ng'ennyumba yaabwe? Wadde ya bwereere nesobola kgendayo. Ate nazaala ne Sezala baba tebabeeraawo? Ne baba tebabeerawo era sisobola kgendayo. Nazaala ne Sezala nga tebabeera ku nnyumba ezo? Kiba si kituufu kusula mu nnyumba ezo kinyumba ye akuwadde ennyumba z'abapangisa yazizimba si kituufu okusula ku buko. Tokirowooza nti ssente ezo musobola ozitereka zobadde opangisaamu ne mukulaakulana? Si kituufu muganda wange kubanga omusajja yenna alina okweyiyiza. Osobola oteekeddwa okuba nawe woobeera ne ebiseera bino bwe tuba tufuna abakazi tugaa njagala ofune omukazi ayinawo we tutandikira. Omukazi entandikwa gy'alina ye tusobola osula mu nnyumba za maama ne taata ez'abapangisa ffe nga bwe tweyiya. Kituufu twetaaga omukazi alinawo kasente naye ate bw'abanga entandikwa gy'alinawo yakubanga olina okusula ewa maama we kiba sikikola. Kiba tikikola. Bakuyitaani? Nze Lwanga Emmanuel. Neyanziza Lwanga Emmanuel. Lwanga Emmanuel neyanzege. Kangende ku ono nga tanafuna mulimu. Taata wangabe Sentongo? Yesu. Sentongo w'enkima. Omukyala munne buli mwayagala gagamba nti kange nfuna omukyala alinawo ke yeekoleddewo tuyinza otutandikira. Omukyala balina ennyumba ewabo oyinza okugenda n'osula ku nnyumba zaabwe za nazaala nga bwe mweyiya ne mukyala paka lw'ozimba ennyumbayo? Kiba si kituufu ekyo. Oyinza okugenda n'ogaka mbeera emyezi yange 6 nga bwe noonya kapito wange. Oba ofuuse musajja mujega. Neyanzege muganda wange. Waisebo. Stage bangambye Masembe gwe kyamani wa wano. Si yenze. Tobwagala? Mbwagala lete bannampa. Okay, kati mbulirako ku nsonga yaffe. Obeeranga atali musajja. Omusajja olina kulwananga musajja. Tokkirizanga kuwasa. Oba ogenda kufuna entandikwa ennungi. Kiba kirungi naye omusajja olina okuyimirirawo ng'omusajja. Olina okuyimirira ng'omusajja. Neyanzege. Programu ekibozibozi. How are you? Mugamba muti muli fine? Muvudde ku ssomero? Taata gyebala emirimu. Gitambula bulungi? Girungi. Sambira wano tunyumyemu nze naawe mpola mpola. Ebintu bino manyi kati byafuuka byakwata nsonga za kintu kikulu. Gwe kyamani w'ekitundu kino? Ndi ng'omutaka. Olimu ng'omutaka. Ow'omu Nnyendo muno. Ekitundu kiri kitya? Ekitundu kibadde kyeyagala. Ebyensimbi muyimiridde mutya? Simbi zibulaabula. Zibula mu sizoni y'ensene bwe zirabikira? Mu kaseene naawo. Kati tewali? Kati tewali. Ebyawo obulamu buli bitya? Obulamu tubadde bulungi nga tweyagala naye nga endwadde nnyingi zitutawaayo nazo. Endwadde nga kyesinza obbatawaanya temagala kusula mu butimba bwa nsiri? Emisujja obusimba twakabufuna. Obutimba ba gavumenti yabugabye? Yabugabye wiiki eno naye nga tubadde si bulungi naye kati weetuli.
fenna tuba tuvubuka oba tuba tukula oganjagala nfune omwagalwa nga tusobola okufuna entandikwa naye omukyala maama we ne taata we balina ennyumba zaabwe ez'emizigo baga mwana wange tosula mwami woyo mu nnyumba yakupangisa mujje ono mubeere mu nnyumba zino nga bwe mwezimba bwemufunira sente mugule ennyumba eyammwe mubeere wano omuganda wange ogendayo olw'ensonga kyetaagisa okwezimba era n'okwekulaakulanya ng'omuntu obuvunaanyizibwa sebo ofunye omuntu akuyambako ngaawo kiba kirungi kikola amakulu neyanza sigenda kubanga nkususaawo webale nnyo okumpa akaddeko batulabira ab'owaka gye bali abato balungi bali 6 batabani bange mbatemudde akatera mbatumidde abaagalwa mwenna Rebecca gye muli kirabo kisakyo mwenna batumidde neyanzege webale nnyo webadela endowooza eno njagala nfuneko ne ku bakyala bagimbulireko kati eno mubikwasaganya mutya bulungi embeera gye tuliko olwaleero olina muganda oba omwanawo manya ffe abasajja ennaku zino twagamba tetukyawasa bansindika njako ebabizibu famire buli omu ayagala kufuna muntu we bayinza okukwatagana omwami omukyala bazadde be gye bali balina emizigo gyabwe gye bapangisa oba mulina emizigo maama we alina emizigo ne taatawo omwami wo oyinza omuleeta ne mubeerawo nga bwemwezimba ku mizigo gya maama tekisoboka lwaki nga lwaki mwagala kuguuni nga lwaki bagambi bati sente ze mwonera mu bupangisa ennyumba mitwalo 3 omwezi mujje mubeere wano muzitereke mugule wamu sikiriza naye omusajja kubeera kugunza maama wange ate olaba kikola wadde tabeerawo omusajja simukkiriza waffe mbeera namuwasa omusajja yeeyiye abasajja baki abasobola okubeera ewaffe omusajja alina okukola omugoba nga tugende tuboneebone tukola aba babiri neyanzege nawe ngenda kubuuza maama gyebala emirimu keke zino za mikolo nteekawo ku disipline bajja oteeka ne wano ku disipline omaze ebbanga ki ng'okola kekisi zino mpezezza emyaka egiwera nno emyaka nga 5-6 ne 10 liweze naye lwakuba nti waliwo ebiseera we nataataaganira nga ngudde ku accident sorry nemala emyaka nga sikola emyaka nga 3 omulimu guno okola wakujja mu ssente oba okola nga bajjajja baffe batunga nga omukeeka nga naye nga wagutunda kozi kuba sente nzijjamu neki okukola physicals ogikola otya ate ku keeka iye sizikuba nzikubisa mukono nemmala nenkubayisingi sugar ago gonna simanyi kati eno keeke yammeka maama eno ya mutwalo gumu ya mutwalo ekiboozibozi kyaffe olwaleero otera otulabawo ku TV nze siteekako kirala wadde radio anti wadde radio ddala saawa sikumanyi maama nze omumanyi nkuwulira buli kiseera naddala n'okumakya nga muli ne gundi oli linzikijje kalungi maama mmanyi bannaayo nokumakya ompulira alhamdulillah nga neesimye okujja omuntu ammanyi oba oliawo ne ku TV ng'ondaba nkulaba nga ndi mu kibozibozi kyaffe ekyaleero oyina ennyumba zo ez'abapangisa muwala waafunye mwana munne bagenda otandika obufumbo osobola obbawerukaminga ku nnyumba zeezo nga bezimba okubakolaki obbaweyawo nibagamba mujje muwala wange jangu ne mwami wo mubeere ku nnyumba zange wano myaka 3 mukole sente ezammwe kujja okulondera mbupanga bwe mwezimba mba nteekwa buteekwa lwaki simukkiriza mwana w'omulenzi omukkiriza agende wannazaalayo nga bwe yezimba bwe kiba kyayagadde lwaki mba kaluubiriza nze sagala kaluubiriza mwana wange n'omu bw'aba kyansaba nga weekiri kyetaagisa nkimuwa kyemba siina sikimuwa naye bw'oba olina ennyumba ng'omwana asobola okubeeramu omuwa muwa bakuyita mukyala nze mama Oliver Rosette mama Oliver Rosette Mutebi